ekitongole kino eky'ebyobulimi ate kirimu akatundu ako ak'emmwanyi. Emmwanyi mu Buganda tugitutte nga kikulu nnyo, era mu kiseera kino mukama waffe Katikkiro yassaawo ekitongole ekyo ekiyitibwa Emmwanyi Terimba. Ekitongole ekyo ng'ekigendera kyakyo kwekulaba nti no tukulaakulanya emmwanyi. Buganda eddamu okulima emmwanyi nga bwe yali erima. Mukama waffe Katikkiro alina ekigendererwa kye ekikulu kyekyokulaba nti Buganda edda ku ntikko. Emabega eri mu myaka egy'enkaaga Buganda yali kirala, yali waggulu nnyo, ng'era ebimu ku byagifuula okuba waggulu ennyo kye kirime ky'emmwanyi, kubanga twalimanga emmwanyi. Abasinga obungi be tulaba kati n'abaliwo abaasoma edda baasomera ku mmwanyi. N'olwekyo Slow Food tubeebaza, mwebale nnyo entegeka eno, kubanga mu butuufu mukwatiddeko Kabaka, mukwatiddeko Katikkiro okulaba nti twongera amaanyi mu mmwanyi. N'olwekyo ate okusalawo omwoleso guno okukola ekyaggwe ne mugukola wano mu ggulu Enkola, ate nakyo kitwongedde essanyu, kubanga tusobodde okwerabirako ffe bennyini n'ababa ekyaggwe bannakyaggwe abalimira emmwanyi bannaffe ab'omu bitundu ebirala. Nze Tomusange Steven, administrator w'essaza. Omuwandiisi w'ekitongole ky'ebyobulimi ssaza Kyaddondo. Nze Saalongo Lutyaba akubaganya ku birowoozo n'abalimi. Jiya gye tugenda okusimbuliramu nga mu kyaggwe ey'okulima emmwanyi ejja kuba yanjawulo. Nziza nnyo obubaka obwo bw'otuwadde, bubaka butuzzaamu amaanyi. Kale nga we bajja kino bakiramira mu Luganda. Perekebere naye nga waliwo essimu egudde. Kale katwaniza aba entertainment. Like this. Mzee kwa kukulia kumu walote sasa. Hapo gani? So now. Process from a tree and passes into this, then into the cup, from tree to cup. So it's not a typical start Bapartners baffe bavaawo ate naffe tulambule emidaala egyo.
Before that, I want you all here to the event. Thank you so much for coming. So right now we are going to visit our stalls. We also do make our own coffee, just the grinded coffee. We don't add anything. And just fry this one because men, it's good for the men. This coffee, if you chew it, just as it is when it is fried, it enhances or it enables more manpower. They have these products also, the crops they use organically to spray on their crops. Help the kingdom of Buganda. Tetukomye ku mwanyi yokka. They don't do on nothing else can help you to come out of poverty. Okubera Farmer Group. Chikobero is a name of our community where we are born from. Chikobero linnya lya kyalo mwe twazaalibwa. Even as per now, even I'm not a poor man. Look at him, he's not a poor man. Can you clap for him? He's not a poor man and he's enjoying his money from coffee. So he's proud. Having 3 types, but we have 2 types which are seen here. And the third one we have the 5. So we are here. Wabula n'ensonga endala nti Bannayuganda tulima emmwanyi. Tubamu ku basinga olima emmwanyi mu nsi yonna. Naye ate tetunywa mmwanyi, tetunywa kaawa. Bw'obanga olima ekintu nga tokinywa, kyangu nnyo omuntu okujerega. Bw'oba omanyi omutindo gwo, osobola okusalawo ssente z'oyagala mu kintu ekyo. Ate engeri yokka gy'osobola omanya omutindo n'obulungi bw'ekintu kyo kukirya. Wano buli omuntu asobola omanya nti lino ettooke eddungi oba si ddungi lwa nsonga tulya amatooke. Naye ate emmwanyi tetumanya nti emmwanyi gye nteeka katale ennungi oba si nnungi. So omwoleso guno era twongera okujjukiza abalimi, gutuyamba okwongera okujjukiza abalimi nti gwa katale akasooka. Amaka go ye laboratory esooka okumanya omutindo gw'emmwanyi. Yensonga lwaki bafuna chance enywa ku kaawa waabwe, buli group esindika kaawa n'asiikibwa era ne bajja ne bamu testinga ne bamanya nti kaawa we group bweti asinga. Omulamwa gwa Coffee Festival omwaka guno gwetoloolera kukudaabiriza kulima emmwanyi nga tudaabiriza obutonde bw'ensi. Obutonde bw'ensi obwo kitegeeza okusimba emiti egitakosa butonde bwansi. Tugamba okusimba emiti tetugamba kusimba kalitunsi oba payini mu mmwanyi. Tugamba okusimba ng'emituba n'emiti emirala egitakosa butonde bwansi. So abantu ennaku zino embeera y'ensi ekyuse, obudde ekyuse. Enkuba oluusi ejja n'omuziranga mungi. Oluusi omusana gujja ne gwokya emmwanyi zonna ebikoola ne bijja n'ebimuli ne bijja. So omulamwa gw'omwaka guno guli ku kubeera nti abalimi balima emmwanyi nga bakuuma obutonde bw'ensi, nga basimba emiti okwetooloola ennimiro zaabwe ez'emmwanyi ne munda mu nnimiro basobole obutafiirwa nga embeera y'obudde ekyuse, omuzira guzze nga n'omusana guzze okwonoona emmwanyi zaabwe. Abasimba emiti babeera tebafuna nnyo buzibu nga batasimbye emiti. Erinnya lyange nze Ronald Mbiru nga ndi mulimi wa Kisansa coffee oba Liberica coffee ku national level ne ku international level. Kisansa coffee twagizuula nti emmwanyi ekyasinze okuba n'akawuwo akalungi oba okubala okusinga endala zonna. Ekirungi kya Kisansa nze bwe mukirojja mba simala kuba Kisansa asobola okugumiikiriza embeera yonna oba kawuka oba nsiko oba musana ye asobola okubeerawo. Taliwa kawuka, tawulira nsiko, tawulira musana kuba ye muti gwa mu kibira. Akulira emyaka 3 ogwokuna oba onoga.
bw'akula n'aweza emyaka 10 n'okusingawo asobola okubalira ddala kiro eziwera 4 oba ensawo 4 ez'ekiro 10 n'obanga onogako buli mwaka. Kale eyinza okwewoozaamu mu mwaka ogumu bwekuwa kati kiro 4 oluddako eyinza okuwa 5 olw'okuba oba ogikosezza nnyo omwaka oguwedde naye nga ejja kuddamu esobola okuwa ekiro 4. Ndibadde nkubiriza abalimi bonna babe nga bettanira okulima emmwanyi ezo bakendeeze okulima payini ne kalittunsi. Gwalima payini ne kalittunsi teryakutegeera mu katale k'ensi yonna okujjako wano mu Uganda ne bakuwa nti oba mu myaka 10 kalittunsi wo bakuwadde omutwalo naye nze buli mwaka mba nsobola okutunda emitwalo egiwera 2 oba 3 ku kikolo ky'emmwanyi kimu ekya kisansa. Kati gavumenti ogigamba ki? Ogisaba ki gwenga omulimi? Gavumenti kyengisaba etukwatizeeko mu kulima emmwanyi ezo n'ebikozesebwa nga emmwanyi ezo zitera okuwanvuwa nga amadaala basobola okutufunira amadaala nga gabano ab'amasannyalaze ne tusobola okulinnyo ginoga ne oba otufunira amatundubaali n'otuyamba otuwa kapito entonotono kuba abantu baffe abasinga batera okutunda emmwanyi ezo ne baziguza abantu ku miti mu sizoni ng'eneetera okutuuka olw'okuba baba balina obwetaavu naye senga tuba ne kakapito akatono ne tuba nga tuwola balimi bannaffe nti bw'aba agenda otandika okunoga ng'alina ekizibu ng'atutuukirira nga tumuwa entandikwa bw'anoga ng'atuwa emmwanyi nga tuziteeka mu sitowa yaffe bwe tufuna akatale nga zidda mu nsawo y'eggwanga. Emmwanyi gavumenti eganyulwamu wadde naffe tuganyulwamu abalimi naye ne gavumenti esigala eganyulwamu. Mpulira nti emmwanyi eno bagibadondola nnyo gwenga omulimi. Omutindo guno mugutunulidde muti okwongera? Emmwanyi ffe tetufaayo ne bwe baba batudondodde alina kyatunda taba mwavu. Bwe baba bakuguza oba 2,500 nga naye ku muti ono zeeko kiro 4 ogenda okubalamu ng'oli mu mitwalo 10